Mu mwezi gw'omukaaga, gavumenti ya Uganda ng'ekolagana n'ekitongole ki Red Cross yatendeka abantu abali bagenda okutandika okukwasaganya ensonga z'okuziika abantu bafudde ekirwadde ki COVID-19. Kino kyakolebwa okusobola okukendeeza ku kusaasaana kw'obulwadde buno naddala mu bantu abeetabye mu kuziika. Era tekyalwa abantu ne batandika okufa nga bwe butuukidde olwaleero Uganda yakafiirwa abantu 133. Kubanga mulina okukimanya nti kati tuli mu phase namba 4 ate eno phase namba 4 ensi eziyise mu kizibu kino ziraga nti yabulabe nnyo. Tusuubira abantu okutufaako. Ng'embeera eyongera okutabuka ate gavumenti eyasizza amawulire agawuniikiriza bw'etegeezezza nti eby'okuziika abantu abafudde ekirwadde kino kati yakubirekeranga baŋŋanda. Okusinziira ku Minisita Robinna Nabanja, gavumenti tekyayinza kuvujjirira mulimu olw'ensimbi ezigyekubye empi. Yadde tukkiriza nti muziike abafu bammwe, temukkirizibwa kusumulula mirambo kubanga omulambo ogwo guba gumaze okulabirirwa abasawo era nga tugutadde mu nsawo bulungi era ng'ensawo eyo tumanyi nti nno singa temugisumulula si ya bulabe gye muli. Tujja kugezaako okulaba ng'ensawo zino zigenda ku malwaliro gonna aga gavumenti waazeeyo. Kyokka famire nnyingi n'amawanga balina obulombolombo obukolerwa ku bafu nga mu kusooka kino gavumenti kye yali yeewala. Tubuuzizza obanga buno bunaasigala bukkirizibwa. Uganda bannange, waliwo cultural norms ne religious norms egisumulula ne ginaaza okusumula obulambo gwa COVID kyabulabe. Ekitongole ki Red Cross nga kye kibadde kiyamba ku gavumenti mu mulimu guno kitubulidde nakyo bwe kigenda ng'okukoma mu nsonga eno. Moving forward, we have realigned our strategies to the Ministry of Health guidelines, where now we shall be supporting these health facilities to have enough personal protective wear for the team that would prepare these bodies, and then also provide them with enough waterproof body bags. Red Cross etukakasizza nti bukya batendeka bantu baabwe babadde bakaziika abafu 146 nga mulimu abakakasiddwa okufa COVID-19 n'abo abateeberezebwa okubanga ekirwadde kino kye kyali kibasse.